musosolo abawala bakwegomboka wayi bugambo ki abawala simanyi kumanya kubanga nange nebwolaba nsikatira mu kwogera kubyokwogera bikubula Muwanguzi omwana wajja kuba kati ofuuse very popular abantu bakutaddeko nnyo amaaso ate eno egenezo gye tukuliddemu abaana beevuga sipiidi Muwanguzi kati bwokera ku makya Muwanguzi omwana najja nakwekwanira omuwala omanyi balina olabina kuzi tibakyalina nsonyi nakyalaga Muwanguzi kwegomba okola otya sikisuubira nti eriyo mbabuuze mu comment section abawala mwena abegomba Muwanguzi muwanike emikono tumuna mu comment section obalabi baabo buli muwala yegomba Muwanguzi wanika omukono obalaba abawala bakwegomba obalaba Muwanguzi obalaba abawala bakwegomba kati ogamba otya mbu tokisuubiramu eriyo omuwala akwegomba okyogera otya abatulaba essimu eziri waggulu awo essimu zino eri 0752 30 3511 eyo ya Airtel 0752 30 3511 ereeta amanya ga Nabbosa Faith endala eri 0778280908 banaye Muwanguzi mumutereka akasente mwabagambye Muwanguzi muleete Airtel nga sikyali siivinga sente ejjudde nteekeko endala esimu ya Airtel ejjudde mumbuulire ntegeke ennamba endala weba ejjudde ejjudde Airtel nagipiiniiza ennamba namu okujjako nga temugiraba yiri eri pinti esimu Airtel ejjudde bagambye Airtel ejjudde gwe sisikyo naawe tulekeemu tukyali muguudi Airtel ejjudde bagambye Airtel ejjudde kituufu musome ennamba endala soma endala Airtel ejjudde kati katukyuse abaana boogererawo Airtel ejjudde kankwate ono wangi Airtel ejjudde okubye kutuwa amawulire ga Airtel oyagala kwogerako bwogezi amasoma enamba 0754 0754 24 29 0754 ereeta mannya ki Nabbosa Faith Steel tuleese empya giddemu 0754 15 24 ereeta Nabbosa Faith eya Airtel empya MTN ejjudde bakyaweereza MTN ejjudde bana yaba Airtel namba empya eri 0754 15 24 29 ereeta amanya ga Nabbosa Faith kati Muwanguzi wange Bruno waliwo akapiki akagundi akakwata abantu kavidiyo akakutunze mu bantu wali mu kidaala ng'otudde nga basoma DNA results ezo wawulira otya nga bamaze okusoma baganda baabana nga gwe erinnya lyo teririiyo mukadde akwe wali otudde bwoti kuba watuula ne weewuunya naye nga tomanyi like wawulira otya bangambe namba ngipiiningi bannange kansoke empiininga ennamba ali n'essimu evugaawo bane kansoke empiininga ennamba ogera kuddamu mbuli ennamba eyo muteeke essimu musairenti mbeega kitte yes asa nina kugamba wengujja wano beera sirias somerako wamma enamba ya Airtel 0754 abiri ereeta mannya Faith Nabbosa okay yiyo ya Airtel empya muyiweeko amanya musindike ya Airtel ereeta amanya ga Nabbosa Faith aba MTN enamba eri 0778280908 Muwanguzi badde okyatugamba
obadde okyatugamba a moment wawulira otya temugikubako babaaki bannaye temugikubako waliwo aweereza emitwalo 5. Thank you so much. Ojja kugira ozisomera tuliko emitwalo 2 kati gebakaweereza oba zibaddeko buliko esente bali muziweerezako enamba eretamanya ga nabosa wawulira otya mu ssaawa eyo Muwanguzi? Era nga bwe nali mpulira era bwe nabulira mu kiseera nga tewali kikyuseeko. Bwe wajja wali owulira otya najja ogamanyi ekinajja bangambye neya MTN gipiini anawa MTN namwe mutumalako emirembe omuntu tabeerekaawo nga buli kaseera piini MTN kale nayo kagipiini ya MTN aba MTN naye naye Muwanguzi mumuwulire oba ayongeze ku ddoboozi yes eya MTN nayo yiyo gipiini ze zonna ziri mu mannya ga nabosa Faith nabosa kakati Muwanguzi wali mu kidala ng'otudde awo jjukira nti kamera zakufokasingaku walinganga alina ebintu byolowoozanga bingi sayina byendowooza bingi naye kale bwentyo bwembeera newemba gyembadde embeerazo newobanga waliwo ekikukyalenjinze osigala oli kaamu topanikinga kati tewalina kyewali olowooza oba kiki ekigenda mu maaso jasi osigala oli kaamu kati tuddeyo ku bali bato obubuŋŋambi obawulizaako baganda babato mbawuliza bali balamu balina emyaka emeka bato kisabube gukula nabo ayina si eki bakaweereza kusene emitwalo 43 mwebale nnyo abateekako ssente maama fina atuuse atubuulire balisitati byotya muganda wange oyagala kutubuuzaako jamu otubuuzeemu katono ensonga tuli ku ya Muwanguzi mugamba mutya bannange Uncle Bruno ye tuli oyo gayi nga tayogera bwatyo bwabeera embeerazi Muwanguzi mpozi nga wakajja ku intaneti embeerazi ambi badde njagala oli kulive abantu bitwale bikasambu bamuodiyo okikola Uncle Bruno okola ering ono balista sebo balista yogera togikola muganda wange genda ku live lindako katono ndi mukuteekako wano ttaala oyagala kukola era live abantu bitwale bikasambu oyagala kukola era ne Bruno weekalakaasa obadde otandikiddewo sijagadde kuyitirawo katono okubogeko kozi ngenda mu bbaala naye nga Muwanguzi ogamba otya oli bulungi neyogera ng'omusajja eddoboozi bwekyo bambi esaba kunsaasira ate onofuna otya ogenda funa otya ebyana munyashi gundi nga olyawo bwotyo bwotyo tekigenda kusoboka ebyana bimwepikira wano nabibuuziddwa Muwanguzi akasajja kanyandisaamu essaawa yonna ogwa mu bintu yabivudde budda ttimo Muwanguzi kuno kuliko abantu 27,000 tomanyiko opportunity ziri wano kati ke kaseera oyolese buli kyotayolesanga nako webiba byamagezi byogere woba olina ekikuluma kyogere kati olaba eno live ate gyokoze ebyo tetukoze leero live yagisinga yali emu gye nakola ey'Ekiboozi yali ya mitwalo 3 eyasooka ate ng'erabika egenda yingira 3 ngiraba yiiyo yasaba okwawo bayivu ngenda kuleeterayo
Polisi yabeera n'omuzannyisa we bati. Maguma manafu bagakozeeko nnyo DNA. Oyo mutabani wa Kafeero. Bamweganye. Nanga mulinga mufaananamuuko. Ekimanyi? Mama DNA eruma. Teruma bagijjako batya natuulira mpulire naffe tunatera otwalayo abaffe. Nga bw'onoogenda mu ddwaliro nga bakukebera malaria. Lubyamira. Mbadde manyi balina ekintu kye bakutemaatema ne balaba oba yeggweya ddala. Ddala ne bagenda ne baleeta ebyuma byabwe ne bakuteeka mu kamwa. Okay. Kati Bruno abadde alina kyakubuuza wali mu tenti wali olowooza ki? Mu tenti. Sirina kye nali ndowooza nnyo okukira kye najja nakyo nga. Abamu bagamba ejjala yali emuluma, ejjala yali ekuluma kituufu. Nave wakanwaweka nenkata obugi bwange. Tukimanyi mwana ava. Atubadde ki? Nga kukubira. Muwanguzi kayaye Bruno. Bannange mutapinge screen tuongereyo live. Newe abantu bakatekako emitwa milioni 2 milioni 3 zokka. Anena muliba. Era serious abantu mitwale 3 mutegako nusuru kibasoko bagambe nusuru 10 abantu mitwale 3. Bana kale kola boti. Mukola bwe muti. Temutuwa sente nnyingi buli alikatuwe 15. Buli omwezi kamanyaganda mposa. Buli alikatuwe 15 ku namba yonna gy'oyagala. Omwana wuno tumubudeebude tumubiite yeffe famire gy'alina. Yeffe baganda beffe basoobe. Bantu be. Enamba y'essimu yiiyo teeka ku Airtel oba ku MTN teeka 15 kale. Gisige Muwanguzi. Ate gye tujja njagala omuwala ayagala okubeera mukyala Muwanguzi njagala nnyo omunkwali ye mwempewo. Kimu njagala byano biragira ab'e Dubai byonna ebisobola ate twagalamu omuwala ng'olina ssente tojja kukuba mwana waffe ennaku. Ojja olye ssente zasonze wano omwana twagala mukazi eyeesobola ng'oyinako akasenteko omugye w'empewo. Bruno, bale na kye njagala okubuuza Muwanguzi. Kati wamma Muwanguzi ku bitone by'omugenzi olinako ki ku bitone byonna bye yalina? Kuba eddoboozi nakugumiikiriza. Olinako ddoboozi nakugumiikiriza? Okakasa omuwulegezi eri ayogera bw'atyo. Mu by'okugagga bye nnina ngerageranya eddoboozi yange kwasina okugumiikiriza. Kono okumatiranga mwekyo kininamu zino mbuto byonata. Eddoboozi nakugumiikiriza. Bane Muwanguzi mumwongere obugalo. Wali teweetaaga DNA okayimbidde ddala n'endaba omugenzi. Wallahi. Timo, walifunye ekiwala ne tusooka kijja Muwanguzi oni empewo ng'abantu. Leetayo ekiwala awo Bruno kireete. Funayo ekiwala awo kwebyo byana by'e Kampala bijje bimutugiremu empewo. Oba tukutwale ku Hanolongi ku Sunday. Tukutuuze wali mu maaso. Saagala kwemula teekako vidiyo ujjemu Muwanguzi empewo. Teekako vidiyo toseka yangu wateekako vidiyo. Nage. Nsa Bruno sagala kujja naye njagala kuwasa Muwanguzi. Atayagala kujja mu vidiyo baayi. Saaga oli ku live y'abantu mitwale 3 kutoyagala kujja mu vidiyo.
tusobola okuwa mutabani w'omugenzi y'omumungu mu audio otuyita basiru Muwanguzi olaba tusobola okukugabira mu audio tetusobola gaba Muwanguzi mu audio mutubalemu opazaliwa bazoliwa liri lunabe jakako video naye toyogera bingi jakako video bakujjeko sekulayo ati kadama bakadama bebo ovudde eri baba kutawaniza kutwala bannange alina omutwala alina ebbiri alina ebiri alina esatu alina ena enamba z'essimu zezo tutereko Muwanguzi tumuteereddeko addeyo nga yeeyagala twagala tuddeyo nga Muwanguzi yavimba ku kyalo nga ye mugagga wa site ng'aguzeeko bodaboda 3 akozeeko edduuka ly'obunaanansi yatunda omubisi gw'enjuki nga buli kimu yakikola nga buli kimu Muwanguzi swazi azijoyindi bannange netulaba ku swazi niga tujja kukuyitira lembo ogira osaaga akasajja enamba y'essimu yeeyo Airtel ne MTN muteereeko mutabani waffe kyolwa kye mumuteereddeko tubeegayidde ali Muwanguzi kati Muwanguzi sente nyingi zowali okutteko mu bulamu ziri ezizo ogambye ki kimuddamu omubuuze sente nyingi zeyali akutteko ezize Muwanguzi wakakwata sente meka nyingi Muwanguzi obadde obeerawa ofa bakatuwa miliyoni nga 4 wa MTN eriko kamu eri wali obubiri waliwo ebya Airtel inanga 7 tulina obukadde sente tezimala tusobola okukolera omwana ekyamugero njagala ebiwala ebigenda okunkwanira Muwanguzi maama Fiina oliwa maama wange njagala ogatte sente zonna wano kamu kagataniza Airtel esiyufu ezakakwata zigata omulundi gumwasani waddeyo kundi ogatte sente yambuwa speed miliyoni kyegera Muwanguzi ali siriyasi oba asaaga ebitwale bika ebitwale 5 zesente zeyakyasinza okukwata obadde obeeraba Muwanguzi katose eri ku mwalo batugamba abalunnyanja mubaamu ne ssente osobola okukola sente zo nga tulinga okugirirana emitwalo 3.2 twabuke ku mitwalo 4 njagala histori eri tugimenye eri twagimenye eri yali esatundu eregera kubeena mutambinga screen mutabani w'omukusamu yayebase okukannyanja siki omanye nti Muwanguzi twajjako ekatose eyo ne batukuba embooko nga tuzze okuyimba agenda kuddamu kubayisaamu olugaayo oddayo nga kyeyamaniwo ku kyalo anti kateekatosikosidala kimasokola kendereza eryomutyenizifulu abaana bali siriyasi batekako sente tutereze eddala ejjudde ejjudde mupe eddala anti transactions ziba nyingi 57 kanjire 0728 0782 756 litamanya ki
Nalujja Rebecca. Sente ziri mmeka? Yiyo ya MTN empya. Ereta amannya ki Bruno gabaddiremu. Bakamuwa omwana $5,000 mu emitwalo 4 tugende. Tuweze miliyoni 10. Omusajja yali akwata ekyetaano nga kyabibajjo kati alina wali okuta ku miliyoni 5 gwe Muwanguzi. Teweetaaga security ekatosi. MTN etamanya ki? Nalujja Rebecca MTN gereeta tugende maaso. Nalujja Rebecca ku MTN bannange. Airtel tennajjula. Sente sigala kubadde abantu bakwagala. Sente tekukyusa. Timo mubuulire sente bwekyusa abantu. Sente ekyusa abantu ate bw'ozikolamu ebintu eby'amagezi genda oguleko namba plate y'eryato. Ne bw'oba nga tovuba oliwo abalala bavube naawe ofune eddala ly'obeeramu. Togamba ebyo manye bw'olina n'ennyanja sikuliira. Ennyanja weerigulako pamiti oguleko eryato limu oba amaato 2 ofuuke top boss. Zino sente zetukusondera wano osobola n'okugulako yingini. Ate Bruno ono mwana twalimugulidde yingini z'amaato tumugulye yingini 2 ng'emu agipangisa emu ku lyato lye. Muwanguzi yingini ya sente mmeka yingini y'eryato? Yingini y'eryato ya sente mmeka? Buli yingini ya sente mmeka? Eri mumeka? 14 kitundu. Wama yingini y'eryato ya sente mmeka? Ati bana bawuza poloti ne mu kasera muntu anafuna sente anazereka mu ttaka. Bannaye buli oli afuna sente azereka mu ttaka wamma Timo. Dinazaalira wettaka ono Muwanguzi yeetaaga daily income. Yeetaaga ka daily income. Kale yingini weeba ya bbeeyi. Atandike ate eryato lya sente mmeka? Kikigera. Nkomyo ndaba Timo ndaba okay. Waliwo emiyayo egiri mu kuba essimu yange maanyi kansoke nteeke mu do not disturb. Ne bannange ebyana bino gwe osinika manyi okuba essimu yange bintu nebyo ngamba tebiri mu magezi. Obadde n'obudde bwonna obunkubira essimu olunaku lwonna. Kyokka n'omulaba ng'ali ku live ate era n'okuba. Ebyo binyiiza ebyo nga ndi ku live omuntu n'akuba essimu binyiiza binzijjako waya. Mba mpulira nga njagala nkusange nkukuba ekisapatu. Nkukuba ekisapatu kye tugenda okukuba Swazi. Oli awo teba Swazi amuggyeko essimu. Swazi yali mukuba essimu yange. Yenna alinaanye Swazi amuggyeko essimu kubanga tunaamusanga wayimiridde. Tujja kusindikira Scorpion Ganga. Kiro yasaambirira. Tuli ku live omwana omukisa gwe gumutomedde layiri tuzitaako zijjula bujjusi. Twagala kyusa bulamu bwe. Muli ku ssimu mukiremeddeko. Tulina mmeka awansani sente. Sente mmeka update mutwe update mwangu abagula ku sente. Mutulaba kati banaye mutusonyiwa mmatuddeyo. Kaakati Timo miliyoni 5 mu emitwalo 58. Mubadde mugamba yingini y'eryato ya sente mmeka mutubuulire. Business plan. Katono nnyo Bruno. Swazi ebintu by'ennyanja ebyokuvuba ayinza okuba tabitegeera bulungi nga ku nnyanja abeerayo bubeezi. Naye ate booda etandikirawo n'ekyatandikirawo okuvuga omusaabaze asooka. Ono Muwanguzi si Swazi. Ono Muwanguzi ne bwe namuyita Sonati oli yalinyisizza ali ku ssimu yaffe agiremeddeko. Kwata masimu abo mbaleke temubakwata
mbajjeeko tembakwata mu receiving sente bana esimu ejjudde baga Airtel ejjudde tujja kuzijjuza zonna abaana baga ejjudde mumpe endala temwina simu ndalaawo ng'olinayo idea ya business yona gye wandyagadde okukola gye weewulira ezikola idea eya pikipiki gyoba yogerako bagenda gikuba kuba mutawana eyange wano eno gyenkutekale antekeko eno balisa katuyiweko wano kale katuteekeko wano sente wano esigeza naye epiki obadde ogyagala bakikugulire esimu yange balisa ondaba enkulaba naye kati oteredde waliwo enkuuta eziri mu kugezaako okuba essimu yange kwagambe kozaani alina essimu swaziniga tokuba ssimu yange bwegayiridde naye woolito essimu gyetaddeko erimanya ga Kigundu Bruno Collins eya Airtel zijjudde wano essimu zijjula muyiweeko simu zijjula yiwako Airtel erimanya ga MTN ejjudde naye kasajja gwe wazenobusa ono muka abantu bakusiime ono mutabani waffe wa TikTok esimu esooka yasitandisa oteekako zitandisa okujja nziraba muyiweeko weeko Airtel nziraba eretamanya ga Kigundu Bruno Collins Airtel tugende muyiweeko kasajja gwoli balisa tugende maaso wadde okyagamba mbadde mubuuza ye bizinesi kigiyandibadde nayo mu mutwe gyawulya gyetwanditandikiddeko tumufunire ekintu ekireeta ssente buli lunaku eya pikipiki kufunire TVS bakufunire TVS kati kikakyetaaga Bruno ono omwana ave wano olwaleero batumufunire TVS 2 emu agiwamuvugirako endala agyevugire Abanayuganda bonna tebasobola kubaamu magezi gategeera kati live mugenda kugiremesa lwakukuba ku ssimu ate ng'essimu yeeri ku live. Abanayuganda muli babi, mulina emitima temwagaliza. Kati akasajja mukalabe kavudde iri kato wano wangi wabadde akutuka timo nedda taata esimu iweeko sente esimu eyesooka erimanya ga Kigundu Bruno Collins sente ziraba zijja muyiweeko mutabani waffe tulina okuba zijja muyiweeko yiwako sente muwanguzi jju tumolero tukole ekintu ekitabagawo ku TikTok omwana ono tumusondere sente meka balisa bweyogera ajja kukikkiriza tukole sente meka soka tumuwe bande yeekutte 10 tukuwe bando eyeekutte ate mwenna abeekatosi mukimanye sente azireka Kampala akomawo yekka mujja muteegaawo gwe munywera bbiya mutandike omumanyira mumukwate jeke kufa abampukusa sente azireka Kampala ajja kujja yekka tumufunire bando 10 biki ya TVS ya sente meka Bruno empyaki ya 5 ya milioni 5.8 kati edukange sas eyo gye tugenda omufuni eriko wifi bluetooth biki byonna bibira ku piki emu ekola ne DNA otuulako nga si ataata weekuboola muyiweeko sente eyo ye piki yaffe empya ate Bruno engeri gyali ambasada agenda kufunira ku milioni 5 tukugulire piki 2 yenda basaba madamu Shira wa TVS mwami Manyi opiki gikimira ku milioni ezo piki 2 muwanguzi abeere ne piki ze 2 n'ekirala timo muwanguzi abadde ayagala kuyiga kukanika wabeerewo jo ayigiriza omwana waffe kukanika ate tageza natta gye tuguze mbwagiyigireko muwanguzi ssebo tokwedda luno otagigira werekica abawala beetega omuntu ng'alina sente erekica eyo timo sooka ogimuwe bayidawe kati muwanguzi ogenda kudda ekatosi ng'oli sita
weegendereze ekisooka abakazi b'oku mwalo balwadde sirimu ali ku myalo ekyo naawe okimanyi toddeeka tosa abakazi ne batandika okweteka ddala abakazi abakulukulu abo kati babadde bakimanyi wazzeeno wangule ebyobugagga ogende bakwetege bagambe enkomyewo nga bwe nagenze beera wa mazima abantu bagenda tandika okujjambulamu bakulage nti essaawa eno kati gwomalako gwasinga abantu bakozesa ensobi n'abawi b'amagezi babeere batono abatabaddeewo ng'owangula saagala babeerewo ate okukutegeera wawo ogenda okugenda mu maaso naye ensonga y'abakyala watwegeza emitwalo 8 timo era tero kiri emitwalo 8 wano gende balinawe ow'omutwalo ow'ettaano ow'ebiri ow'esatu ow'ena tuteekeko bannange ne musolwakisibonaabona tulina wano abagagga asobola okukwata miliyoni 2 n'azituwa omulundi gumu kyogamba mwebasa abantu emitwalo 28 sokoleke kapita omugagga wange uno omugagga wange asooka ono wa amiti agenda tuwa ku sente agenda tuwa sente mugagga oyo mugagga wange kamusabe kanfukamire taata wange amiti nfukamidde nze mutabani wo sebo taata tubadde tusaba muwanguzi eitha muwe ettaka oba muwe sente kyosalawo ffe tusiima taata wa amiti Muwanguzi ngenda kumuwa ploti embalala ab'embalala mwetegekere Muwanguzi bane mwenda mufolowinge mukama wange wa amiti mufolowinge ngenda kumuweereza ploti mu estates zange embalala Muwanguzi olaba bafunye ettaka owulidde gwalisika owulidde Muwanguzi sebo Timoto toyambulira tuula wansi Timoto toyambula kimanyi amawulire malaga ogenda kulundira muki mukoloti ogenda lundira muki eyo embalala Poloti y'embalala. Kyenda Nja kulundiramu enkoko. emiliyoni 6 tubaze Timo tulina emiliyoni 6 kati bwe munoonyeza piki okufunayo ku mitwalo 3 saagala kulaba Timo abannayuganda balina okufolowinga omusajja ono awadde Muwanguzi ettaka ono omusajja tayinza kuba na 16k yokka mufolowinga omusajja ono awadde Muwanguzi poloti mwenna abali ku live eno mufolowinga ono omusajja mumwebaze gwe Muwanguzi okimanyi kyotuuseeko oyo boosi wange ebbanga lyonna yameezaawo oyo kasita ayogera aba amaze embalala ogenda onosenge katosa onoovaayo ogenda embalala Bruno ogenda kujja naye tumukwasa ettaka lye mu butongole tukwagala embalala Bruno awulidde Muwanguzi kati alina poloti embalala abanyankole mutandika okuyigiriza Muwanguzi olunyankole Timo abantu bagambe bafolowinga omusajja wange ono tayinza kuba omusajja alina kuba nebafolowinga emitwalo 2 gwe ono mufolowinga amiti kwata kwa miti ofolowinga mugenda kwebaza omusajja ono alina kuba nebafolowaza emitwalo 2 Oh my God, Muwanguzi. Oh my God, Muwanguzi. Timo, imagine Katonda akyusa obulamu. Omwana akwata emitwalo, yali akwata emitwalo emeka? 5. Wenjogerera ayina miliyoni 7. Poloti embalala. Muwanguzi obulako kikazi kya mabina. Muwanguzi kya mabina. Tukukwasa ekikazi ekyamabina wano Muwanguzi enseeterere olina ne seeka enkalu ogenda ozaalemu ekyo ogambe nakijja ku kiboozibozi Bruno nga tomubanja oli
Uchegera. Ati kubajigezi katiko. Uchegera. Ziri one kati. Kana akasajja nga kalina omukisa bannange. Oyo Muwanguzi muka. Uchegera. Muwanguzi kwani erinnya ly'eddala gwe Godfrey. Muwanguzi. Nteebyetteebe. Mukama wange timotoko tubuze takasawaze. Mukama wange mbalala Muwanguzi muleetedde. Onanfunira time. Muwanguzi okunambalala njagala. owasooka ekubire Rage omumanyi. Esebo. Mbuuza Muwanguzi. Muwanguzi Rage omumanyi oyo muyimbi w'embalala top. Tomanyi Rage? Western King top. Oyo yalina okulambuza. Muwanguzi tereera. Tereera sigabye kutereera mu kamera kugamba tereera byoyogera tereera. Naye omusajja tomunyatimo. Omusajja alina kasima kodi. Natimo alina kana kasimu k'obupeesa kulaba akasimu. Katonda wange. Ababiri tulina okuba n'atunda amasimu asobola kukola Muwanguzi. iPhone 17 kuobulango. Jitawo wano jangu mwaba amasimu. Muwe iPhone 17 tutandike. Abantu emitwalo esatu temusobola kujja ne muwa Muwanguzi simu ekyo ne tukivaako ne tukola ekintu ekirala. Ettaka afunye, piki afunye, sente afunye, omukazi alina mumuwe simu. Mubeera wano mukolakola obulango manya gundi gadgets. Oliwo gadget ki anosobola kuba Muwanguzi? Naye gwe abantu bagende banneebalize omusajja oyo Amity Realtors. Mumuneebalize awadde omwana ono ettaka. Wallahi. Oyo gwe bayita boss Amity Realtors. Boss man. Essimu yiyo eri mu mannya ga Kigundu Bruno Collins eya Airtel. Eya MTN eri mu mannya gaani? Nalujja Rebecca. MTN mupe update. Naye esaidi eno kwongerako emitwalo 9 eno giri 9 kamu 9 Timola ibaddewa twandibaddewe watali TikTok Bruno. Twandibaddewa abulako ekikazi ky'amabina Timo si kyekyo kyokka. Twandibaddewe watali TikTok. Timo Musaawe emu bweti. In just 1 hour Muwanguzi alina milioni 7, alina ettaka, alina piki. Musaawe emu bwe twandibaddewe watali TikTok bantu mmwe. Buli muntu alina TikTok account. Wallahi kwata omutwalo kwata 2 kwata 3 kitereko Muwanguzi. Leero twagala kukola history. Tuzikole. Let's make history. Wano eno TikTok ye government yaffe ye buli kimu kyaffe wano ku TikTok. Oh my God. Muwanguzi alina TikTok account mwe esimu ye y'amapesa. Kawala wa t-shirt wamuleke nawali. Nsonyi wasitegeera bulungi. Akasajja kano nsonyi wasebo. Abagere ebola bamanyiira. Basonyiwe taata sijja kudda. Kati tekuli Facebook okwo. Erina. Kuliko ki? Emu emitwalo 2 kati. Muwanguzi kuliko ki ku simu eyo? Yenjikozesa ku nsonga mpadde ennamba y'okukubira. Okay. Kale, kati olwaliro ogenda kufuna essimu endala. Tulina wano abantu abatunda amasimu e Kampala. Mulira Timo kiriwo ekiti. Abantu bajja emitwalo 3,400. Mugenda mu bannanyini business ne mwonoona ssente eyo mu bitagasa. Jangu wano 34,000 people are watching. Yes. Weddakiika emu olanga business yo kukasotera Tulina milioni 7 kati mu emitwalo 5. Wow. Njagala kati alina milioni. Abalina milioni bamusinga ku essimu ekka.
Tipo bagambe waine million wandika mu comment section. No million. No million omuwanguzi business yo. No million no muwanguzi. No muwanguzi. No million no muwanguzi. No million no muwanguzi. Tele musajja singa. Timo ndeteye ekikazi ky'ababina. Muwanguzi terera no baleeta omukazi terera weewombeeke. Beera smart sebo. Yimirira bwoti muwanguzi otereze empale. Yimirira otereze empale. Yimirira otereze. Muwanguzi hawa omugamba mutya bamikwano. Tuli bulungi ogamba otya ate gw'olinamu ne ssente. Sooka omunkwanire. Muwanguzi. Badde nkusaba oyimiriremu taata. Yimiriremu lya. Jangu oyimiriremuko. Oyinza obutandaba bulungi omuntu bamulaba ayimiridde kyoyagala okugamba. Kale yimirira ku ntebe. Yimirira. Yimirira ku ntebe nkulabe. Ng'oyimirira mu stenseni ekatosi. Yimirira stand up omukyala. Ate ono omukyala ali Bulaaya. Nkusiimye. Ogenda laba sampo gye ngenda sooka nkukoleko sampo kasita oyimirira egenda kubeera sampo egenda kubeera antidote. Tugenda nazuulira wano dyeni egwe tofaayo. Kalabi. Ayagala tu. Muwanguzi. Muwanguzi. Naye nga Abannayuganda sampo ya mitwalanga eyo antidote. Agenda kuwayo emitwalo 5 kasita oyimirira. Essimu agijjeeyo. Oyo omukazi ali mu Amerika. Amerika okimanyi mu Amerika siri mugagga. Engeri gye mbadde omunafunafu nga ni mu byakutuula butuuzi. Kale kanyimirire. Oyo muwanguzi American height. Leka tulabe height yo. Tulaba bulungi. Tabaliwo omulenzi n'ayina omukira. Timo weeterize tuli mu bintu by'amagezi. Omwana kyebadde n'aba bansonyiwe bansonyiwe. Timo gwe. Weeterize. Nga bwe nkusiimye ontwala oba tontwala. Tunula eno mukwano. Tunuulira akutwala. Tunula eno. Nkutunuulidde. Onsiimye. Nkwebaza olw'okunjagala. Ngamba onsiimye onoogwa mulaavu nange. Kuba mpulira kati nninga akwagadde ebyaddala mulaavu. Wani? Iye. Obugalo! Tulina miliyoni emu emitwalo 7 3.8. Yes people, let's go. Miliyoni 7. Ni lwaki teziwera 8 nammwe mwanguwe? Paata ebyabimala. Nteekako wani. Ebyabimala. Oyo paata omumanyi Bruno. Omubulamu. Baako obugambo bw'omugambo omukyalo. Omitwalo 5. Ate nawe kwegomba kwegombe. Omugambe mu luzungu muwanguzi. Baako obugambo oluzungu bw'omugambo obunyuma. Muwanguzi. Akati mugambe I love you too. I love shit, root and branch. Bruno, sooka akaŋŋaanyire bulungi mu kamera tetulishuwa kagambi. Wabula bannange! Chakabataka!
leka tumenye history nzenze kazi yaina live mu East Africa yaweze emitwalo 3 kitundu twagimenye dda katuyingirena tukimenye tapinga kibozi kijja kugwa tukiwadde omwaka gumu kiki nekibozi kigenda menya history endala tuwadike tugende kiki emitwalo 3 mu Kanada Muwanguzi wandise anti kati Muwanguzi omukyala naawe omugamba ng'omutya ono omukazi se omukazi wa buvunaanyizibwa waba akusiimye aba akusiimye Wange mukwano azibandi wange kati omulungi Muwanguzi wangi ya you say wanji baby kintu kiteekemu omukwano kiteekemu bayibu Masi. Mukai wanji baby. Okay, kama wanji sugar. Kigundo mukwano Uncle Bruno Shira Gashumba kwali kuno mami Shira Gashumba ogamba otya Kwali Shira Gashumba no yandikuzayo n'akuweerera ebyekikulu muweze emitwalo 4 timu abantu bagambe tuli mu esatu muweze emitwalo 4 nga Shira Gashumba ajja waggulu mukwano muweze emitwalo 4 Shira Gashumba mulete we muweze abantu emitwalo 4 nga Shira Gashumba ajja waggulu emitwalo 4 Shira Gashumba mulete oyo talinnya kulayisi etaliiko bantu we muweze emitwalo 4 nga Shira Gashumba ajja waggulu Shira Gashumba mulete yiye yambuka history tujimenye timo tugizeemu watono nyo tapinga screen sharing live tugende nena kigenda kuwerena bannange mukwano azibandi ebitwale nagijo kona gwe kino kikakasambwa ekibozi kikyali number 1 mu East Africa tewali yali akikoze era ono mwana muwanguzi ng'erinnya lye muwere emitwalo 5 tubalageko webale omwana wange ow'obuwala wanditata olulagala wanditata njagala kukwanjuluza omwana wange ow'obuwala emitwalo 5 gajja sente baasa gwawereza emitwalo 5 zezo zizze ekyo Ninabiroto byendota tinjagala kukwanjuluza tiyazija mwakalenga era kati sikyalenga alenga kubazawo baganda Muwanguzi kiti okube wipolopolo ganga gospel babadde ogambye Muwanguzi enyiba za akupazo zimuyisa buye Muwanguzi enyiba za akupazo zimujja mu mwoyo Bruno wabula diribazo buli kalamu ngambo oyimba gospel milioni 2 bona 2 kati Muwanguzi atuyimbiremu akayimba k'omugenzi k'amanya ayinza okuba bw'asinga omumanya kale tubulayo emitwalo 8 tuweze milioni 8 kati ezo za Rolex emitwalo 8 nsobola oziteekako kati just Rolex kati ogenda kubeera mulakiza leero muyimbiremu akayimba k'omanyi nyimbiramu bebi ate katwagala weebake mu migaati okundabako nga nange nsakako ono obunkenke kwe baali banteeka nayambiddwa byonna mama nga bw'omanyi ensi bwesula ebakunguza egattikalabe era n'agawumbidde bwavu busse yonna ne ku bakadde nnyo ko n'obutenyogontole tugase naawe bw'otyo bw'osula okupaakupanya agyobivaana ebyobiraza wakulemu nabwe kityo nno kwayinawo n'atalina esi weekyakanguka tewali agyogoma kale nno tewali wali emirembe misa bwe tutyo tutambula tulembereza aw'okufunira obufunyi obwogereru buli ekijja n'ofuba okugumiikiriza
kisinziira ne mu ngeri gye bitweyoleka kumu ebijja nga bijjonyesa obulamu n'owatanya nga mpaawo wakukwatirako nanti ne beekubako buli omu alowooza ebibi nafunye obuvumu mu ngeri esesa alabako byenjagala ennyo ebimu nabyesonyiye. Ewe Timo, okimanyi tugenda kuba emitwalo 5 bakikole gigi emitwalo 413 Muwanguzi omanyi abantu emitwalo 413 bwe bali mu kulaba kati abantu eyo tebanambola enamba eyo tebanambola Timo tokonoonye mamishira amishira sindika request njo Shira gashumba kamuleeti Muwanguzi kandeete sindiko gyobuze ku Muwanguzi yaweereza akantu Shira gashumba aweereza akagifuti ak'amaanyi okalaba Shira kaweereza akagifuti kamunoonye wano mamishira Muwanguzi sawe gwe musajja asinga okuba ow'amaanyi mu Uganda ekyobeerawo ng'okimanyi ekikulu abaweereza request bangi noonya mamishira mulaba munoonyeze wansi wano wakomentingidde agambe hayi oba hero mamishira gamba hayi wansi Shira, drop something so that I can add you to Shira. I don't know. I'm trying to search for you abantu bakomenting abangi. You know, live again and ebulako abantu kakaaga nze bwe naagiraba nja kugiraba bwe naamulaba nja kugamba naye luli ataddewo ekiraba awo nga mulaba nkitange ekirabye. I have seen the gift. She dropped the gift. Sheila, thank you so much. Guys, the mission is to put a smile on Muwanguzi's face. Net sente sikyali receiving a sente za Airtel. What's wrong? Is the number full? A number ya Airtel. 44,000 people watching right about now. Wow. You number a number. ogenda kuba wano Muwanguzi nga 44,000 people. Timomanyi story ya Bible egamba mbu the cornerstone which the builder rejected became the main. Yeah, oshegera. Ekola ku mwana ono. Bruno, mbadde njagala nsuubiza okunjagala nga bwendi mwongera antidote mitwalo 5 ensi neekusuula Kasoka mu wakayimba njagala nga bwendi munange wadde sirina sibi. Muwanguzi akayimba kanjagala nga bwendi okamanye. naye Muwanguzi abantu emitwalo 4 n'ekitundu ebali mu kulaba kati omanyi ogw'omukwano teri n'omu gwe baali bakwagala bagambye gwe waabwe wuli akayimba kano Muwanguzi kakakuweereze omwana oyo akamuweereza bamuyita Black Panther. You keep asking yourself. Njagala nga bwendi kenjagala Wow. nga bwendi. Wow. naye Muwanguzi wenyenyera bamunaku sawa ya kusanyuka Black Panther muyimbiremu. Njagala nga bwendi sirina bingi ezennyingi tulizifuna kuba nange situlye naye ebiswaza Airtel ejjudde ekyalisiivinga ssente mu biveeko ebyo nammwe sha miliyoni 2.2. waliwo atugambye ezaalidde boss lady naye kwali alaba Nesali alaba naye gwe Timo. Wow. Guys, from today onwards, TikTok is the biggest app. Muchimanyi ekyo. Laba abantu bonna bali united. 44,000 people watching. 44,000 Ugandans united for you. Abantu emitwalo 4 bazze kulaba nga obulamu bumusanyukako paka ekigambo ky'oluzungu kyobagamba. Bagambe, ladies and gentlemen, thank you so much. Ladies and gentlemen, thank you so much. Bagambe, I'm very, very mesmerized. I'm
Very, very mesmerized. mesmerized. Yes! I'm telling you. Tikyali waliwo nagambye wala esimu ejjudde ya Airtel. Ekiraninga mulabe kulira. Era waali. Come on, guys. Ati kikulu abakomenti nga balaba. Kati Godfrey Muwanguzi buli eri bumulaba ensalo ebuluma. Bwamugaana edda mutalina kiddako. Kati ya trending nga ye number 1. Muwanguzi gy'oyo osasula renti. Yakunyiziza ati yakoze atya. Bintu yabitegera ayina ng'ejja kubakuuma abantu. So far tulina million 8.2. Ask these guys, there are 44,000 Ugandans. If each of them gives this boy 1K, that's about 40 millions. Yes. Oh wow. Okay. Abantu bitwale na yomune waterako n'omwana. Neya, did you tell what's the initiative like? Yagala college. Bruno, wamubuuziza. What's his future plan? What does he want to do? He wants to like start up like a garage. Ayagala nnyo kanika. Oh, First wow. again, I gave it. Yes. Agenda big because he stopped in Form 3. Then yali amuwerera obusobozi ne buggwawo. But he would love to go back and do kanika, then akole garage because he loves those things ebyo kanika. Second, he cannot do hard work kubanga ina bone issue. He has some medical papers. Magumba ge gamarwadde, but you know, health issues, we cannot disclose them on live, but he has a, you know, yeah. It's about his bones and not doing too much. Amaanyi asigaza mbuga linnya ku buliri. But if it's not so complicated, I think it also can be corrected. Maybe like supplements. I want doctors who can help us, but we see what's wrong with him. Then we see if we can fix that. Yes, we see if we can fix that. Okay. Yeah, but Ugandans are they're really doing their best. So far, we know 8,290,000. All right, that's good. 8 million. There is a gentleman who has given Muwanguzi a plot in Barra. Oh wow. Java is in Barra. Anyway, the Chenamwagaddeko bambi yastenze calm. With all the drama, there's so much drama. Nenze Bruno ne Timon badde njagala babuuza. What was the reason why they did the DNA? Barra anira bintu. What is the? When did Paul Kafeero'Son die anyway? Bini musanvu. Bili musanvu is what? 2007. 2007. Naye kati ate lwaki babikoze kati? I think what property. So they wanted to. So they wanted to. Finding out who is. I don't know. So There were too many kids, like 40. Nayenze kyengamba, maybe my advice, I've been saying this drama. Advice yange Muwanguzi biri ebya DNA bibeeko. Are concentrating on himself. So thankfully, Bruno and Timo have put this together. Sente zetugenda omuwa. Ngenda muwa ayo million 2. Naye na, is it this number? I've been asking about the numbers. There's an online. yes, there's a zero screen here. Okay, but I think one of them is full. What's your limit? You should check your Airtel. Bannanga ab'ettaano mulindeko teekako mulindeko ab'ettaano shira asooka amala ebino. Ab'ettaano Nze njagala omanyi there is one thing giving people money naye ekirala kiki kye bagenda okukozesa the money oba Follow it up. what are their plans? I think that's the thing that I had with Bianca. Yes, oyamba omuntu naye kiki kyayagala. Ekirungi you guys have identified waba ayagala bya kukanika then kyabeera akola ki ate tatuswaza bannange manyi sisobola okubeera wano omuntu ne tumuyamba naye later after some time n'atandika otuswaza in a way whereby people have I've seen this beautiful lady, very beautiful dark skinned lady.
she has given their money ate leeta tuwulire nti ate bamusanze atamiira takola bye bakoze. So Muwanguzi, this is from me to you, maybe tomanyi. Naye abantu bakukwata, my Luganda is not, bakukwatiza ekisa bakwagadde. So buli kimu kye bagenda okukola okuwa oba okuyamba pero like tokola ki sigala ku mulamwa. Because I'm seeing people saying they take them in America and all that. Name property, people sell things never go out. Sheila, one quick question. Amazima nga wajja ekifaananyi kya Kafeero n'otunuulira Muwanguzi. Namulabala since the other time we baavaayo. I was shocked. I personally, I don't know Kafeero's music like that. Like I don't know so much. Then I love that picture and him. This person is actually even Grenade looks like that guy, you know. I mean, Paul Kafeero, it's crazy. But naye bambi situation yaji handling bulungi. He's a silent champ. And you know, the most amazing thing, Sheila, I did speak with him before we came to the live. I told him, I don't want to embarrass me ever. The good thing with me, I do a follow-up story. I follow up. What are you doing? And that's what I told. The good thing, he came with these people who are guardians. Then, guys, if people are going to give this guy a lot of money, but what the guy is, that would be so bad for me. I'll feel so devastated. I'll feel so broken. Bad, yeah. Just help me and plan for this guy's money very well. And we laid out a plan, and I'm going to follow up and make sure that he gets whatever we have planned here. Because the dragon is so swaza. It actually was a auntie and a sister was nice and was quite a brunch. It comes from a Christian family. These people are not money hungry. Are you sure? But pastors are the most money hungry people, Bruno. What are you saying? Bruno. No, I mean I don't judge them, but don't give an example of church. But by the way, one thing I'd like to thank you, and we have made history. This is the biggest live in East Africa. Oh, you're almost at 50,000. We're going to make nobody in East Africa has done this. So Uganda, big up on yourselves. We are still the biggest guys. Uganda, bless yourselves. Bless yourselves. This is amazing. And we so have you guys identified the garage that he will learn from? I will. Those ones, sister, right? I'm very sure my inbox is full. There are a lot of people in it telling me. But makanika abali ngo sobola somesa omwana ono tukira mu inbox yange. I will listen to all of you, then I'll pick out the best who is going to help him amusomese. Jagala Muwanguzi ayibukanike motoka. Then we can help him set up a garage and other things. The good thing now Muwanguzi even has land. So remember mutapiga spirit weze bitwale tano tunacho chikwe tuchibale tuchiwe, but I can still see money coming through. Guys are still sending money. I'm just trying to do it now. Yeah, I can see guys keep sending money. Like the Airtel is in the names of the MTN is in the names of Naluja Rebecca. The MTN. The guy doesn't have a phone. He does. Kakano mlageshira iPhone 17 yo. Ilageshira. Ya tugambe kuliko TikTok. iPhone 17. He does. TikTok. iPhone 17. Can you add shira? Be serious, Bruno. Okay, so I'm going to. Can we keep talking until midnight? Because I'm waiting for my new bank limit. My online banking, so I can send it. We are going to be here, Sheila. Abantu bagambe just omwana basigalega bamutera ku sente wano bannange mamisha tuwaddeyo 2 million. Njagala kuba ku live nga sente baweereza nga muzira gisagala bagambe. Yeah. Thank you so much. Aba MTN update eri etyawo aba MTN. Ana? Muwanguzi. Muwanguzi amatimotola banze ndaba biri ebya DNA abantu babiveeko. I think it's just going to depress people for no reason. Abantu babadde bangi nnyo okkayanira ebintu ebyasigalawo 25 people is it so worth it? Like what is there? You know? Instead nze ndaba Muwanguzi amabiri biveeko gwoba omanyi oli taatawo ku mutima kisigaze ne kati weefeeko kubanga oli tacha. I've been informed Zari, the boss lady, is watching. Is it true? Is she watching?
Amazing. I think she's watching because I think she did a video about this on her live or something. Okay. Big up on yourself, Zari. Mama T, we love you. Yali wankuba ne mumpa buya awali neyanziza. By the Omanyi nti bankuba ne bampa buya awali. I just want to tell the people from X, learn from TikTok. You guys have a lot of banter and hate on X. Too much. No, I don't like Twitter. Get a lot of people's lives. You people from X, wait about trips. I'm not still in your mood to what Twitter now. No, I'm not saying you. I'm saying they are watching these trips. They are watching. Yeah, they are watching. Learn. There's nothing in banter. Use your social media apps to change lives. But also, Bruno, very well. I think you've really promoted, you've really branded yourself properly well. Because when this thing happened, Bruno. So you have really done amazing. I must applaud you. Exactly. That if when something happens, everyone is like, Bruno Jakuyamba, you know? So thanks for the good heart and just know you're doing well. I know sometimes but me I'm always on. I always fight your battles, Bruno. You're actually on back seat. Yeah, disappointments. I saw you fight. By the way, Sheila, thank you so much. I've been seeing everything. By the way, let me tell you this. I respect you so much and thank you for always standing for the truth. You're one of the people I respect with how you see things. Omanye Sheila, that reasoning emotionally. I think it's topics she defends me when people try to put me down and try to, you know. Some people be thinking I earn from these things. I don't. I just feel so happy. Bruno, do you know what you should start doing? There's this TikTok person from the US documenting everything like on like as a story because you can only live then you know Nagenda. In this case, Bruno. She's not commenting. I don't know how I can add her. I think you have to check in the gifters because she's in the gifters. She did gift? Yeah, that's what people are saying in the comment section. Well, yeah, she is. Let me see. Let me check it. Oh, I just saw she just gifted now as well. Most Zari, yes. Scrolling down. Zari is on. I think. Sheila, that's a great idea. I agenze mu garage kanola ganga bagikola garage nolaganga bafunye ebyuma. Yes, you have to, Bruno, not because you don't trust the people. Now it's also a touching story and I think you need to start up a charity foundation and all that. So next time abantu, they are actually very. I asked these people here, Sheila. One time I was asking these people to help me, like those guys who know the procedures of opening up a charity organization and everything. I did tell them, yeah. You need to find a lawyer to help you with that. Kubanga why nkugamba Bruno olaba kino ekintu okitandise mpola. You know me, I'm a big thinker. Like I think like ahead. Okitandise nga just fe tuli ku TikTok cause nze live eno nagirinze. But I went to see it was 11 and I forgot. I was like, oh my God, hopefully you guys are still on. But if you make it broader, you'll even find big people that may be ministers or even like white people who are now watching the stories on your TikTok stories. You're changing people's lives seriously, you know? There's so many white people who do this. Basanga bana abantu baminga achakola ngali 80 lwakuba yamba family ye. You know, ne baba zimbire nyumba nenga buli kimu ochi, you know? Olaba have to follow up on the money. Documentation ono gundi we yali akono omukyalo omuyimbi Grace Nachimera. Obujjukira obwa charity n'agenda yo mu ghettos naye documenting nga ayamba abaana biki. This is the way to go. Bw'omala okikuba wano ku TikTok buli omu n'akiraba. Then the next day abantu baagala okulaba what is the follow-up story. Kati osobola obiteekate ku YouTube ate n'okukola how do I see the gifters? Ku YouTube. Guys, how do I see the gifters so that I can look for Zari? You click in those top gifters. I can see Sheila's picture though. Yeah? Yes, kati obakwata mabalo jabala. Well, that gifting the less I once see at the bottom. So when I tap that screen, they're showing me. They're not bringing me people. They're just
Okay, so me Okay, can I few invite? rounds Because I of could top. invite. Yeah. Okay, yeah, sure. You got her? Here is the list already. Yeah, let me get the list. I'm looking through Zari. I Okay. think aliko boss lady. My friends actually are watching the live. They're sending me on Snap like a streak. Nice. Naye shira mwe ebintu ne mubirabira ku TikTok era mubyewereza ku Snapchat. What's so addictive about Snapchat? Auntie, all of kati apps ziri different. Snapchat your lifestyle over just TikTok. It's different audience. That's why I always tell people like you, Timo and Bruno, buli app berango growing. Kubanga buli application ina audience yayo. Omani shira na omusajja yakola ekivulu. Omutani ndani ya statue. Yakola ekivulu naye nga nze ku TikTok sikirabyeko. Naye nga bangamba ku Snapchat kyama. Kati ye yali apushinga ku Snapchat ate ye ali mo Gen Z bana abato. So yeah. But you know, Sheila, me, I try to push it all around. I have engagement on Facebook. I have engagement on Snap. Snap, I have over 200,000 followers. I have engagement on X. Instagram. I don't know what's up with Instagram. My vibes are low on Instagram. No, Instagram, I think it was a glitch after TikTok came. Abantu never do TikTok. Kati ate ne views oba tezitambula nnyo ku Instagram. I also don't like Instagram. It's just 15 minutes to midnight. Njagala ituke midnight, I send that 2 million, then I can get off. But guys, is the number full? Airtel is full. They are saying Airtel is full. Okay, let me get another number. I said Airtel is full. Muwanguzi somera ko ku number ya. Singa babadde balina bank account singozi MTN is receiving a cent. Airtel is full, so musomere ke number ndale ya Airtel. Ngabanje. 40 35 Damu. Okay. Bruno, you should have been, maybe you moved some of the money to your bank account. Like you know, Auntie, some of them limit again at choke, was you at midnight? The limit is yes, nange nenda limit yange ya bank. So guys, there is another Airtel number. Ileta manyagani? Buyinza lotare? Chana chigani Muwanguzi talina byakunywa. Muwanguzi ennyota ekuluma. Bakuweyo ka whisky. Timo, what did you think about the results? And Black Panther, what's your name? You're so pretty. Yeah, that's my name. That's Black Panther Africa. Really? In your passport? In my passport, I'm getting Samantha. Samantha. Okay. What did you guys think about the results? Of course, the results were fake. For me, I was not satisfied about the results. I wasn't. Results zisobola okuba entuufu naye lwaki baba bazikola kyekyandibadde ekibuuzo. Nange kyensoso babuuza. Baatuukawo awo ddi. By the way, we babirangirira nakola live yange era ne kuba bubi nnyo nebbalamu nemunenya okubeera behind such kind of wakatishira. Just imagine ng'oli muntu mukulu nga bw'oli awo kane bakugamba ate gyobadde olowooza gye bakuzaala si gye bakuzaala then ate okuddayo ku square one oddeyo ate onoonya abazadde abaki abapya. It is very frustrating. Raj tebabikola dda. It was 2007, right? Why is it 2026? Do you know how many years? Naye nga Zari, what's up? It's very, very frustrating. Zari may be the comment section, but does she want to go up? I mean, I could message her on Snap. Wait, yeah. Does she want to go up? She may be around. Maybe jagala again on. Yet. Mami tia solo commenting awe ekigambo kyonna tetujja kiraba wano. I'm texting her now. How come that number is not receiving money? Yeah? Okay guys, please keep sending money. Like this first number is 074 035 14 27. Eleta manyaga Muwanguzi. Buyinza Rotary. And sorry. 26.
Omanyi nti ku myaka 26 Muwanguzi sente zeyakasinga okukwatako ennyingi emitwalo 5 50,000 and yazifuna mu bits. Shira munnyonnyole batyangwe batyo lukumi ate nga ziri mu biwabuwabu nga wazifuna otya nga ku garage kiki mulimu gwembadde nkola obadde okola mulimu ki gwakubeera waka houseboy. Is that the job? I mean, how do they say it? Yogera naffe munaye ffe tuli wano twagala abantu bakuyambe so that life yekyuka. Bannange kati olaba life yo wekyuse kati ate ebya garage watandika batyo byagala byagala nga nyingide sinya wano kati wadde tobipracticinga kati oba shamba obadde okola mukyewaka yakwata nkumbi no wonder one mother born tired. Aina n'amabavu olaba amabavu gaagana ag'enkumbi mugalaba galaba amabavu omusajja yalima oba badde olima mu nnimiro ya Godfather kati Muwanguzi naye kati Bruno olaba yes bakugambye I think also you as like our mentor right now Mr. Bruno yes bayinza okuba nga bakuwadde idea ye gy'asobola naye naawe osobola okukola ki ogiwakanya n'obawa ku magezi omuwabula kubanga already waba this is what I was thinking first I was thinking mukyalo opportunity ziba less bade njagala moving eno mu kibuga tufate asooka asobobwaki afune like a vacational school wamulaba nze kakula shira mentality y'omukyalo n'ey'omu kibuga omuntu w'omu kibuga ekyuka kimu okimanyi ekyo endowooza ekyuka buze mu kibuga Muwanguzi alina n'ebintu byagenda okubangukamu ojja mulaba ne bino byewombeka atandika okubeera more aggressive ng'ali mu kibuga okyekera agenda mbeera awo agenda ayigobwa makanika biki okyekera asobola okugamba n'ekibuga kati neŋŋamba nti wafuna boda bbiri rent asobola kuafodinga mmeka nga atandiseeyo bizinesi y'obwa boda nze nsooka ensasuleyo emyezi egi but zasobola waba asobola okuafodinga rent in the future forever. Bruno, unless nga Muwanguzi alina omuntu gw'alina mu kibuga w'asobola okubeera then ng'ebirala wabikola naye wagamba nti yayingira ekibuga atandika okifeesinga bw'ati kijja kubeera kyangu awazze mu kyalo n'abeera champion ku kyalo ne mumuyiiza ka bizinesi n'akakolera mu kyalo asinga Muwanguzi olina gw'omanyi e Kampala ogenda soma kati abaletimo mu ssomero tugeze kagwagenda okuyiga obwa mekanika that course ayinza okuba kati baana bano babayigiriza mu garagi bayigira emyezi nga 8 ogenda omulanga atandisa okuyiga ebyokukanikira ddala ebira n'agenda nga yeelangula yekka by that time wabeera mu kibuga aba obwomwe butandisa okupiikinga ebintu ebimu nze ekyokulaba mu kyalo situwakanye naye mukugambye omuntu w'omu kibuga n'ow'ekyalo reasoning endala nnyo mu kibuga omwaka gumu mujja mulaba ng'apiikingira ku sipiidi y'amaanyi byonna by'oyogera bituufu naye ng'alina guardian already ali mu kibuga akimanyi wajja okubeera oba si kikati awogeranga ini abeere full time responsibility paka lwali banguka afuuka omuntu ate weze kyendowooza waliwo sisita we abeere mukono kumpiko okusinga wa kati emukono kumpi abeere wa sisita we mukono at least oba abeere mukono awo kumpi ne sisita we kuba mukono kibuga kumpi n'eki ni Kampala mukono to Kampala is about like 20 minutes weba twali jam so asolose wa sisita waawo emukono kuba mukono kibuga nze ekyeka tosikanya saagala ddeyo katosika tokinyala ddeyo gaddeyo bakyalira bajja nakkuloga ne bodaboda basobola ozibbirayo by the way ekyalo tebabba oyo Muwanguzi kati watuddawo naye mulogo mu ngeri ye omuyita
kati Muwanguzi kuba n'abaana bonna abalala wabadde wakozeeyo omukwano, like had you made friends with the other my Lugandans? Like omanyi nalaba abaana nga bangi kati yabadde yafunyeyo at least nga waliwo omukwano gwemweyo group. Yeah, the fellow relatives, the sisters and brothers. No, I'm saying in that group of the DNA. Had they become his friends? Kale baali bamwanyiriza bulungi. He says he close with I sister white Stella. Bali tight. Stella muri tight. Ate abalala Swazi wali yogeddeko naye. Kati Stella Bruno Stella naye bamusudde nga mwana wa ne bamuwanze. Stella bamuwandula. Kati wakoze omukwano ate kugwe bawandula. Ati babadde tebanaba. Bulijjo wamukwano. Bulijjo mukwano gwe nga yabye sister wamwambulira. Era abawandudde babiri. Stella yatusaze busazi kati. Gemazima. Biraawo kula wakasinga. But a number of Temulekera will take up a cent. Much as we are here, I told you you're 44,000 Ugandans. But you are going to buy your Omutwaro Kumies. No, you are Kumi. Yes, a South Africa, a million Munana, Mitwaro, and some What number is that? Bruno, will you read to me that number because it's 6 minutes to midnight. 0 what? 0740. Yeah. 35 14 27. Leta manyaga Buiza Lotan. For 5 minutes, then I do it. All right. Abantu bagambye mutwale Dubai asome coffee. Thank you so much, Kamani. Thank you, Sheila. Thank you so much. May God bless you. Thank you very, very much. May God bless you. And by the way, coffee in Dubai? Me? Auntie, you said coffee in Dubai. Timo, bakubuza kino. Ne kino kiyinza okukola. Omwana ono Timo bw'ajjeeyo n'omuyigiriza soomufunira gy'akolera. Nedda tetusomutwala mu Hayes nemuleeta nga nze direct ku mulimu. Koze okujja ate anoonye omulimu kijja kubeera kizibu n'ate Hayes. Naye asooka abeereko ko mu tawuni Bruno apiikinge brain. Nange kyenjagala. Asooka abeere then after waba mukozi then maybe Timo asobola. Katosi bakigaanye. But where is that? Is that like Barara side? Mukono district. Katosi tukigaanye buli omu agaanye wano mu comment section tadda Katosi tubigaanye taddayo Katosi tukigaanye Katosi mujja kumulabako bulabi nga azzeeyo kulambula ku mataka Wama Muwanguzi wali onywedde ku cappuccino. Katosi is like almost a village, so it's not that. Muwanguzi wanywako cappuccino wamma. Mbuka mugulire yogera Angulire mugulizi nsobola okulaba. Wangu yolinde ku chips. Ate olaba Bruno olaba social media Bruno olaba social media ena so much big influence lwakuba era kyasooka okukola kyakufuna simu eriko TikTok. I was telling the sister here. That's the first thing by tomorrow afune simu. Olaba nebino ebya mechanic school esobola omugamba abeerewo ate ne bamusasula n'abeera nga advertisinga. Lwakubanga tebuzibu tutunyesira wamazi jabba buli okubanga mwennamu abayambe Muwanguzi alina bagundi gyalimu Adventist. Asha. Janogenda ojako. No, Sheila, for me, my thinking is like, watandikawo now TikTok, people manipulate him. Muwanguzi katuyagala kubanga taata wa he needs a better phone. Like, Yeah. Sheila, about that, I'm going to make sure he gets a better phone. I am good because I told him. Now I'm going to be effective tomorrow, Muwanguzi. You're getting a smartphone. By the way, abama simu ng'olyeyo nabagamba as a president wa TikTok nonya nja kulagira business yo goba Muwanguzi omwe simu. I'm ready to give you adverts for a full month. Adverts. You know the kind of influence I have on TikTok. You know my traffic. You just give him a good phone. Go to my inbox. If you want to give him a phone, I will give you adverts for free for a whole month. If you're giving him a phone, I am ready to do that for you. So muwulidde olyeyo business ekukonyeko ngwadde offer kati ya mwezi mulamba nga kusabulira obulangu
just million mekaki olaba n'ebyo ebintu byokkanika amasimu birimu ssente walaba muwanguzi ate ekyo how is it kubanga kati awo nze mukwano gwange bugs sobola mukubira enkya n'atandika ku next bakuyigiza okkanika amasimu olaba otya Good and goodest. Good and goodest. Yes. Good and goodest. It's just like a 3 months. Now to mufunira wasobola okubeera maybe ne sister we. Nayiga. Olaba Bruno in this life buli kimu waba opportunity ng'omuntu nga Muwanguzi we bakuwa opportunity y'okuyiga ekintu kiyige. Era n'oyiga essimu enkya n'oyiga ebya garage buli kimu opportunity ejja kubeera awo ogitwala okitegeera. Leshira however much twagala okuwa Muwanguzi tumuwa ate kyajja osobola tasobola kanika simu. Esimu eri sophisticated naye ate timo ajja kuyiga motoka mwennyininyini waliwo byotosobola kuyiga nga byetaaga kompyuta ng'ogamba wheel alignment n'ebisigadde anti kati ye bajjamuwaayo ka department kanaapiking oba screen oba ategeko screen gani Is my friend? No, she's not on. She just said she was not on. She just these told guys are they're just commenting. She's like, sorry. She's like, I texted her, and she's like, oh, which live? And I said the live we're on, and she's like, oh no, she's not on it. Yeah, I think yes. So, but then only my friend Bugs era ina abantu abakoma mu S3 S4 bajja ne bakolachi Sheila omala okuweereza bambi ngamba wano bano bagayi bagambe. Oh, it's now midnight. Let me do it now. Yo, Sengo International, thank you so much. You got yourself a gift. Wow, thanks for the gift. So, abantu bekatosi bagani bagambye nti katosirenda amma Muwanguzi buli kimu kye bakuwa okuyiga oba okubekinga oba okukola ki oba ki eno life tell easy buli kimu okikola ki wamaze tengendo saba kiri kimu kira nowa garage n'okwata Muwanguzi bamuguleyo TikTok account abantu abali bagundi religion ya Muwanguzi tubale tubasaba what is the religion anyway baza ba Muwanguzi turamugira TikTok ngazaji Muwanguzi Katonda aya Bruno, let's tell this boy it's his time to hear. Katonda yamba muntu yeye yambi. You know the thing, one time as I'm sending the money, one time my house help, nali njagala je on Sunday. Nangamba tasobola kujja ne mugamba Raj, when I'm going to pay you extra, because she comes and works and goes. Nangamba mbuba agenda kubeera mu church. Ne mugamba owaayo sente mmeka. Nangamba owaayo 15 biki. Nemugana nkugambe come on Sunday to work just to cut for me because I like cooking but I don't like to cut the tomatoes which nemugamba come ngenda kuwa 50,000 angamba na church nemuga you're praying in church nemuga ogenda na chinangamba ngenda ne border nemugamba pastor wajja atya nangamba pastor wanga javuga nemuga akatitola anti totegeera gwene pastor okitegeera oli ajja ate sente ze entini z'ofuna because I give her 500 a month ate nga tasula wano ajja n'akola ate nze mbeera nzekka ne mugamba sente ntono z'ofunye ate oziwooli please ama Muwanguzi life eno yakwejjayo waliwo abantu bano abasuggestinga what if there are people who are willing to take him abroad is that also a good option if somebody is willing to sponsor that I think not now asooka abeere wano so when ndowooza apikinge like 6 months then nawe nga woolaba kubanga kati why is it saying limit gwe kati let me see 1 2 okay sorry gwe guardian we you are now olaba like you see Muwanguzi wobeera mu group nga ya bantu ba katosi kati wayingidde mu ba Timo oyina Timo wa Dubai kati oyina ne Bruno kati woba oyagala kwebuuza ku bantu abakatosi sooka obasiteeke ku side ne weba ba relative bo otandike kubuuza Bruno oba Timo
okitegeera life bwetyo nange wemba nina group nga nze abasinga okutegeera oyingira group endala bwe batyo omanaginga life wekubeka emikwano emikadde n'ekirala bannaye abantu abandeetera olugambo ab'ekatosi mu inbox yange ono omwana mumuveeko yagenze emikisa gye simanya Muwanguzi era twagala okugamba the wrong one. I've just first sent one M. What is wrong with my head? Instead of sending 2 million, put a deco 1 M. First check if the 1 M, 150 something. I checking it before I send another 1 M. Yes, a 1 M, a 115. Then wow, thanks, Chira. I'm sending guys, another one now. Muri abantu bitwale na tekulekerawo. Yoma tekiko lukumi. Just 1K. Oba tumutwampe Chef Godwin omufumbi we ku mikolo. Muwanguzi okusobola. Katolaba era obasobola okusavinga abantu atandike ng'akola buli kimu twasobola osoma bulya n'omukisa kati okyakulina we gugenda oba bakugambye okusitula suwaani mu tawuni kuba ojja kubeera olaba tugenda mugulira supplement za bonds that is agende bamucekinge naye alina boni maro ene ya Jaden. Oh, you're good. Yeah, be money. Arthritis. I've had something about that thing before in school, over. But Dr. Munyambe Muwanguzi, I know arthritis. Any doctor that can come through and or gym in books yangu. Kabadda akola tirelessly ate ng'alima nnyo. Yeah. Kati Muwanguzi bakama abadde bakozesa obasindikira bubakati. Bubakati enkumbi yaabwe twababulidde. Babadde bakwisa bulungi. I have good news, guys. Do you know that we have so far been watched by 400,000 people alive? 400. Abantu emitwala n'abakulabye live. Have been coming, joining. Bubagatta tutu wano emitwala ane egy'abantu. That means that kati essaawa eno oli champion Muwanguzi. Namboole kulaba ejjudde n'ebweru. Let me see here. Bruno, I first sent 1M. I sent 1M15. Now I've sent 985 to make it 2 million. Do you get? Wow. I sent 1,015,000. Now I've sent 985. So that's the total of 2M. Wow, so that's the total of 2 million. Have you received? Check. Have you received? Babuza babuza. Ekintu kye nagambye bano abantu abalina bazifunye. Kebera essimu kebera message zijja nnyo message. And mine is from online banking. It's not from my number. The first was 1 million. Lwaki simu Bruno sigwagikwata kuba gwabiraba. What do you think? Omanyi akasimu buno butawaanya bukira kati ayinayo okubiri eri mu buno obumanyi bwetaaga beexpert baabo. Okay, but I've sent I sent 1,015,000, then I sent 985 to make it 2M. Thank you, Sheila. Thank you. Yeah, it's from Stamp. It's Sheila. Here it is. 1,015,000 and 985. Two different transactions. Is this it? Because now the total is 2.4. Okay, Carly, guys, I need to go. Thank you so much. Black Panther Africa, Muwanguzi. Love you too, yeah. Love you, honey. Muwanguzi. Banange totuswaza sente tukukoze ki? Tukuyambe naffe ekitono kye tukola kye tuyina. Naye me the reason why I've given you the money nze ebya DNA be bamanyi. Okitegeera nze my reason okuwa million 2 kubanga weeyisiza bulungi tewayombye n'abantu toli mu zi interviews wano time yakwefaako nga ggwe Katonda akuyambye n'akulaga Bruno bati mo weebali uno Panther akuwadde million 1 you know nange nze sitala kujja ku live. I think it's my first time actually on this Bruno's live. Naye weeyise mu bulungi bw'oba wena something oyagala naffe connection zaffe ze tuyina tukuyambe Bruno can always contact me. I think we have each other's numbers somehow somewhere. Yeah.
naye kyenjagala okugamba buli kimu opportunity omuntu agamba yiga kino yiga kubanga oyinza okubeera awo oba restaurant nekuyita nga wayize oba ki oba amasimu nze owa amasimu ngenda I'm going to tell Bugs Bruno I'll connect you guys tomorrow. But thank you guys. I need to go. Thank you so much, Sheila. God bless you for everything. Yeah. Bless you, man. Big up on yourself. Mwe bana babatwita n'olwo lugezigezi lwammwe musinga mukola ebintu nga mamishi wabikola naye mubeera okubufuma abantu and banter. Use that app to help other people. Oyo mulalamu. Trips. Use that app to help other people. I talk about the sente yanguwa. Gata mangu sente awo yanguwa. Put Chief Godwin. Chief Godwin kwali. Omukumbi w'oku mikolo. Tajja wangu. Bruno, let me drop, yeah? Okay, dear. Thank you. Uncle Barista. Nnyo mwebali. Ekyatumanyi tugenda beera ku pate. Tugenda celebrate nga muganda wange. Kuhano Longi, Nina Rose. Tuli mu milioni 11. Ate mutuuze. Bruno, echa Muwanguzi mutuuze mu maaso. Echa mutuuze mu maaso. Can we do this? Kuhano Longi. Mutuuze mu maaso awo. Muwanguzi echa mami echa mugenda kujja ku band. Live band. Echa Nina Rose agenda tuyimbira mwina okucelebratinga. Olaba nandi. Eddiini y'abantu tekkiriza kuba ndongo. Ate banawulirira wabweru. Ate banoonyeza ku obudongo. Wabula mujja kusasiro n'Omuwanguzi ye njako ku bisendongo ba. Jebiteira wali. Dinda. Jebiteira wali. Ni waba otasobola kujja ku live oyo tasobola oyo. Tasobola yefuula serious mu biki. Hai makoti. Tasobola kujja ku live. Ajja kugenda bakashira basokutala. JP Brabire Mami CEO Info Trust. Naye abanayogala musaki. Today you made history, bro. Kasoke babuli ekintu kino. Mukama ono gwe asani nja kukuwa oluyi okwogera mu live nga njogera. Chegira. So, munsasiro no asana manyi okwewunza oluusi. Naye nga y'assistant bala sente zinagambye obbala mangu. Chegira. So, mbadde mbagamba history tugimenye leero timo. Eri ebikodi yali 35,000 eno kati badde 48, 49 kati ekube emitwalo 5 kati in East Africa nobody Ekiboozi juu nenjagala okwebaza mwenna Abannayuganda mwebale kunjagala kati ono mu Nigeria ali mu kumpereza request alowooza ngenda zanya game nayo noba yepera nze ebizibu bya ssente sijja kuzanya naye ono pera waffe pera waffe ono mu Nigeria pera ayina request gyampeereza bino byagundi naji ngayagala akujoininga live naye tabitegera ajja kujja wano ku live atandike kutujereka kayina olugezigezi kazeemu kampeereza request nkagatteko kajja tutawanyiza bwerere kasumbuyi mutabani wa gwe muyaye gwozze n'emikisa olwaleero abantu bakwagadde mbukateekeko kali kati kasumbuyi nawe kajja banyiriza bwerere bwekateekako kagenda taliko tubuuza mwe baani koogera ebyakisiru kyokka kamanyi kakwano kange naye kajja ku live Abanigeria abo balina engeri gye beewuuzaamu ajja ku live kati ekimumpeereza gundi eraba emitwalo 3 ampeereza request kati bwayagala tuzanye nze siri mu geemu tusonda sente za muganda wange walayi muvubuka gwe Bruno ngenda mu bbaala leero Saturday nkola naye nga bambi twagala kwebaza Abannayuganda mwenna abasonze ssente bambi mwebale kulaga mutabani waffe mukwano mutabani waffe kyetukubiriza kino kimu bambi ssente zikwate bulungi abakuwerekedde abo tebakusinga amagezi. My brother! We are not your brothers. Who is this one? You are in South Africa. Who are you? Who are you? Why Why are is you your here? brother racist? Is it?